gossip+uganda 256 muje baleko mukisaka engalo mwe bale kubanga mugenda maso na mulaba videos za fezo naze tubaterayo amanya gange nze Trace Mace show 8 wa celebrity pack show ngenda bank tandikirawo ba celebrities entertainment industry abachala abawala bavayo emirundi ejenjawulo obunaku z'omwezi ezenjawulo mu myezi ejenjawulo nga beekwaso babesiba ku bantu babazalamu ne babalekaawo tebabawa buyambi. Story y'olunaku olwaleero waliwo omukyala yavuddeyo alina omwana we wa myaka 15 ali mu kibiina kya mukaaga nga blaminga pastor gwe tumanyi ennyonnyo Pastor Mondo avayo ku nsonga ezimu nga analyzinga nga mulumiriza okuba nti tawaayo buyambi bwa mwana. Tujjukire nti amasomero gagguddwawo era abaana balina okubeera nga bali mu masomero nga basoma. Netwebuuza bapasita mubadde kyensangi zino, bapasita mukyuka muddamu wa bapasita Haji, bapasita mu abakola ebikolobero ebitategeerekeka kwegamba tuli mu nkomerero oba omukyalo n'agamba si gwe omulundi ogusoose okuleka nti atwala Pastor Mondo mu kooti. Yamutwalayoko omulundi ogwasooka era Pastor Mondo n'asabibwa okuba nti awaayo emitwalo 3 egya Uganda buli mwezi. Pastor Mondo nti yakikolako omulundi gumu n'alekera ndowooza yalowooza bamugamba kuwaayo emitwalo 3 responsibilities ze azikola atya aziveyo. Naye kyenneewuunya ne ku bakyala abamu nga bano nga tunagenda mu bikolwa bimu olina okuteekawo situation egamba nti watya omusajja nga yeefudde, watya omusajja nga yeegaanya omwana ono. Omanyi ebikolwa ebimu bagamba oba tonnaba bigezaako mukwano byesonyiwere ddala but you as an adult oba nawe wakkiriza ogenda mu kikola nga kino olina okumakinga sure nti olinawo ekinakuwa backup bagita backup muleme genda nga mulowooza ennaku zino responsibilities tezikyali ku basajja bokka. Sisi mwagala okukkirizibwa okuba nti mukola ennaku zino abakyala mwagala okuba nti mukola n'obeera n'omusajja n'akukkiriza okukola. Era mu comments ezo zabadde nnyingi nnyo nga abantu bagamba abakyala muyiga okukola, abakyala olina mwana omu naye okaaba, abantu balina abaana 3-2 babeewerera nga abakyala. So sikugezaako kublaminga, sigezaako kusupportinga Mondo nti kyakola kituufu but sometimes olina omulaga nti naawe osobola yonna gyali agambe naye omukyalo ono. Naye nga Pastor Mondo anoonyezebwa agezaako okuvaayo okugera ku nsonga ezimu naye kweno akyasirise tetumanyi kyo kikyo. Naye ng'abamu olumu bagenda n'okuvaayo bagenda ogenda mu DNA ng'omwana si wa Pastor Mondo. Sigaŋŋana omuguwa nga saagala muswaza nga mutuuziza ng'omuntu omukulu nti munnange labirira omwana muweerere. Naye kigaanye paka essaawa y'olwaleero ne ngende nate eki nasanga Mondo ngenda bagenda omukubira essimu nga yatuttedda ensonga ekibuye ku poliisi. Okutuuka ekibuye ku poliisi nabawo ampaako ku magezi ow'omukyalo ow'amaka n'ansindika ku ofiisi ya KCC. Ofiisi ya KCC nayo nebigaana muyita oluutu eyasooka teyajja, ey'okubiri teyajja, naye ku luutu ey'okusatu omulamuzi n'addamu n'amuyita. Mu kumuyita n'ajja ne tutuula mu nsonga neyeeyama okuwaayo emitwalo 3 buli mwezi. Yawaako emyezi 2 kati essaawa zino giri emyaka 3 nga tawanga mwana yadde 10. Bannange nange kati ngenda kukola ntya? Era ng'ensaba kuyambibwa kubanga nsirikidde nnyo ebintu bye bingi nnyo naye nga bibikkirira ng'omuntu kubanga muwe ekitiibwa muntu mukulu. Naye kakati munneewe kituuse ku kino nange sirina kyakukola. Pasita ye nga ye yagambye nkole kyenkola nange awo wenzijidde ku ddoboozi ly'abantu. Bannange nange nyambibwe ku lw'omwana wange ono. Pasita Mondo aganye okulabirira omwana n'okumuweerera. Nze njagala mwana asome. Munnange amitamonge mukyala munnange nadde nsaba batuukako nange munyingireko mu nsonga zange. Ono nabbanja bujjo nkulaba mufolowinga oyambye abantu baani naye nange nsaba kunyamba. Wano ng'abaka gossip+uganda 256 twagala tuyambe kale kwono omukyala tukoowole Pastor Mondo yonna gy'oli oba oli mu America. Tujjukire yagenda eyo ng'era alina emisango egimu gye tanaba kumaliriza egy'obubbi fraud gyabubbi gyabuyaaye gyabukumpanya. Emisango egyo yava mu ggwanga Uganda yali wanene obulungi naye ozaalota omusajja gw'omanyi Pastor naye olowooza akola ki? Wuuyo yali ku misango gya bwabufere. Pastor Mondo yono ku abantu abakugambanga nti nze manyi afande gundi honorable gundi olinawo ssente meka nkutuuseeyo gibyo ebirimu gya Pastor Mondo. Kati gwogera n'ozaala mu musajja olowooza akola guneeno kumbe mu butuufu obwa Pastor ayinza n'obba yeerimbikayo bwerinzi.
Anyway nze kankongera mawulira amalala kasita wulidde yonna gyali tayinza kuba nga tanatuulira tayinza kuba tekisoboka munange katubeerawo abantu mwayogera ebintu bingi nnyo nti era omusajja mwenzi zo screenshots ne ziyitingana naye mu kisaawe ky'abaagala na mukwano tosangayo kikyo bunirango miramazi omuganda agamba miramazi gakutuge obayibaga naye nga wetwogerera abanange Flavia Tumusiime sako n'omwami Kabuura celebrating 3 year anniversary banange congratulations abantu nga mwogera ebintu bingi nnyo namukyekye mutamanyiko mitwe n'amagulu mwe nga mudeetanga mukikubawo naye mukwana abantu bwe baba nga bakubeera wamu ne wookolota omusajja ne wayendera okalenga mulaba naye nga yasalawo okukola ki kubeera na musajja we mwezi mukwano oba tolina kyomugamba so Flavia munange yajja kufumba ekyoto ekiyungu newe kijjula omukka mukwano yagamba takola ki tafuluma talina na kye yabagamba mwali mwagala nnyo nga muwulira mufa mwagala Flavia aveeyo ayogere naye mukwano yamira amazzi n'agamba ebintu ebimu kambimma amazzi sajja wange yoyo oba atagalira wa yoyo gonna kuba naye ebirayiro so congratulations Flavia ekyo kye yakola abawala abamu abagenda mu bufumbo abakyala abaliyo nga gwomwa teguliko zipu kopera ku Flavia now they're celebrating like they're really enjoying like hey congratulations Happy marriage anniversary. You survived another year so scary. Tying Kevin so not flashing knives at each other in this holy matrimony. Hey, happy marriage anniversary. Here's a toast to your victory. I salute your courage for you two are still a couple. What an act of bravery. But let's just celebrate your marriage anniversary. Just wait and care about the hiccups in your story like the last time you fought. How you three were fed. Anyways, abo nga tuwalesawo njagala nkongera mawulira amalala nga Kabaya mumujjukira bulungi jjo Kabaya alina eddoboozi mukwana ayogerera eno n'ogamba anyoyo ayogedde era nga tetumanyi ekibeera mu ghetto kuba kufuuweetaako mwana olinakuwaako nawe n'ofuuweetaako kubanga ebintu byalayise emyenge gino gye mugulira zizipa simanyi ezikozesa nga kashoti obushoti ka mitwalo nga giigyo kati eri babeerayo za 13 14 kati nga wooteeyo kyamu sometimes oyinza okukakana nga mwana abantu bakuleseemu so Kabaya yavuddeyo n'agamba yejjusa okuba nti yayiga ebiragalagala oba yejjusa olunaku lwe yatandika okunywa ebiragalagala because senga omanya ng'okitandika nti gye kikutwala mukwano si kirungi omukulu Bobi Wine yatukubira akayimba nti enjaga eno mwana eyina ebirungi byayo naye n'ebibi mwana so gigende empola oba gyesonyiwa oba tosobola gikola ki gitegera kati olaba n'abakisookamu bakulaga nti mukwano si mulofiti teri kyakabi kiri mu njaga so ne Kabaya agamba nti ebiseera ebisinga kyesinga omukolako oba kyesinga okumukosaako nti yeerabira nnyo kibanga kirwadde yeerabira abeera n'essimu mukono mwana n'aginoonya nagiza mukono guneeno naye ng'anoonya ssimu naye kumba agirina mu mukono so yeerabira era n'omuntu newakola naye appointment watamubeerako nnyonnyo Kabaya ayinza obutakulaba lwaki lwanjaga nange ng'omuntu nkubwa ne mu kukubwa ngenze nfuna ebizibu olwaleero ntuuka nenkwata essimu ate nenginoonya nga nze njikutte ekitegeera n'oginoonya mu nsawo ng'ogikutte naye ng'oginoonya kati n'olwekyo ayina omukisa okulivako yalibiresa kuba gye tulaga ate singa wajjayo embeera ng'eno ebaddewo tuyinza obutaddangula biyinza okuba abantu ne bakuba singa bikusanga olimu yala ate kyogamba ejagambye teyinza kuba nnungi kati ngenda mbiraba nawakananga nampakana ngamba tewali gambye ntuuka nenoonya essimu ng'ate njikutte nengikyusa nengize naate nga nkebera muno ate nga nze njiina ngekuli mu ngalo kanjiina kati ngoga yeerabiza okitegeera n'ekyo bulwadde otandika okweraba ogivaako ddi ndi mu kkuba erigenda okuba nga njivaako ngezaako emirundi mingi ensibisiza n'emirundi mingi n'endowooza ogivaako naye munnange neewunzika nzizeemu nnywa
nga nywa nga nkubwa naye kati owulidde ndowooza ekizibu kyensanga neerabira nnyo ekigenze ewala era bwe nkola n'omuntu pulogulamu n'atambeera bubi nnyo sijjukira kyetaagisa obudde bungi okunnyonnyola enjaga eyo kuba teri na polofesa ayinza kunnyonnyola kusinga nze aginywa kitegeera kati nze mba mmanyi obuzibu bw'ensanga n'okukubwa era nkubwa sobola okukubwa oba nennafuwa. Tujjukire waliwo kasaga kabadde kagenda maaso ak'omuyimbi Keko eyali rapper, female rapper era yakikwatira nnyo bakuba akayimba awo this is all yakuba akayimba n'ayimba ku stages ez'enjawulo international stages kwegamba nga akikubye naye enjaga kwe yamutuusizza kwegamba talabika bulungi ali mu nsi za Canada era nga abagezaako okumunoonyaako bagezaako manager we naye nga enjaga yo sinungi abantu baneeno babeera nga ba role model mu society naye kati omuntu okuvayo n'akulaba mu stage ng'eya Keko ate omuntu aba mumala mu mazimanyi so Kabaya yavuddeyo n'agamba mukwano oba osobola okukola ki ogivaako mwana mu speed mangu nga tonatuuka ku stage eyo yeerabira stage fuukafuuka omubiri gwonna kuba bangi abagibaddemu bangi abagezaako givaamu bangi n'abagivuddemu so teweeyinula ku ekyo nti kasanja givaamu just don't start it. Nga nkongeddeyo mu stories endala tulina vice president wa big talent Sewa Sewa nga kwatidde ddala emyaka 11 ng'akola neno group ya big talent ekulemberwa omukulu EDDY KENZO. EDDY KENZO is a big star. EDDY KENZO buli muntu gwe yandyegombye okukola naye. EDDY KENZO wakugamba nti kati nkusayiniza mu group yange wandigambye oh my god natera okutuuka ku kyengedde naye olaba Sewa Sewa naye atuuka n'awanika bw'ati n'agamba mukulu yafulumiza ekiwandiiko ng'agamba nga walesewo big talent management naye nga si mu bubi nti oba bayombye oba balwanira mukazi oba balwanira luyimba si ebyo ebitera okubeerawo nti oba management tamusosola bulungi ye just yavuddeyo n'alekulira n'agamba bannange it has been good working with you big talent. EDDY KENZO webale kumpa mukisa guneeno okukola nawe oli musajja mulungi nnyo okukola naye kwegamba ng'awaana big talent saako ne boss waayo kati nno olaba ate EDDY KENZO wamuddamu naye yeerabira nti abadde vice president n'amugamba it has been good working with you president kati ate ekintu ky'onokyejjako obwa president EDDY KENZO olumu naawe olemwa kati ne wejjako obwa president n'obuwa ate abadde vice president in fact galekulira n'okulekulira EDDY KENZO respect gye tukuwa naye kigambibwangu Sewa Sewa yandifuuka big problem next thing in Uganda kubanga mbu kimanyikiddwa nti abantu abasiiga babeera mu zi groups ez'enjawulo ne bamanyikibwa mu groups ezo naye oluvaayo ne bagwa naye ate kyanjawulo ku big talent kuba abasinga okubeera mu big talent they don't sound tebawulikika nga bali eyo beekukumye mu group yaabwe ya big talent naye ate when they come out of the group ne balekulira ate bafuna zi hits tulabye ku New York waneeno yafuna obadde okimanyi gwe serebo wange nambemu n'atukuba hit era lwa korona ono naye seyanka tisewo New York tayogerekekako senga New York tayitikako naye munaye korona ono kyataatukola so mulimu artist bangi abava big talent ne kale big eyes nnyo naye kalera naye twamumanyako waliwo ono Ronnie the master Ronnie the dancer oyo lwakuba ye yali dancer lwakuba waliwo abantu abamu abagala okwetumiikiriza it's good to be versatile n'ozinako n'okola ki naye waliwo ebimu n'olabira ddala nti lwa group influence naye tewandiyimbye sigala mu mazina go kyekyo ekyasuula Ronnie yagezaako okuyimbayimba awo naye nga tebitegerekeka Gravity omutujju yavayo n'akola trouble management so he's now a problem try him naye nga abantu bangi beebuuza kiki kiri mu big talent waliwo kye batafuna nga bali eyo why is it tibamala kuvaayo abawo ne bafunako ku nnyimba pia pounds tumulabye yaliyo nga byakola tebitegeeka yamala kuvaayo nakubazi hits ate omukulu najjambu atukolera remix simanya bikoze bisa mulo abaana we babeerayo bawe tulabye EDDY KENZO ng'agenda okuyimba ku zi international stages naye Sewa Sewa abadde backup artist we waneeno naye nga tayinza gamba nti engeri gye ngenda e London kangende ne Sewa Sewa sisa mbackinga mu UG let him back me up nga ndi neeno osanga kyandibadde platform naye oba obackinga mukwano olina kubackingira Uganda teriko linnya nnyonyi I think kyekisinza obbasuula ekyo beetereze n'abaliyo abamu be tutamanyi bakyali undercover mujja mala kwetegula tulyoke tubategeere
Anyway, byebyo yakoze group eyo bayi agenda gituma gomba bikoze bitya naye nga yavuddeyo kye mbamanya yeetaaga abayimba abapya abagala okuyimba ndooza naye alugise ng'okola otya ekibiina nga togenda kukola ki togenda kuteeka mu bayimbi oba okyagaza ki kankogereyo mawulire amalala aga Liita Kaggwa omukyala omumwana eno celebrity yeyita celeb wadde abamu bakiwakanya amuyita Liita Kaggwa naye nga tumumanyi nga Liita Kaggwa era tujjukire nti Bad Black ambu yagenda okukola sajja y'ennyindo ng'ayagala abeere nga Liita Kaggwa okwerusa konakona kwe yeeyongerako Liita Kaggwa ye celebrity we oba ye role model we naye nga tavangayo kikkiriza alina Masi omuwala gwe yagenda naye okukola surgery yagamba yalagayo ekifaananyi kya Liita Kaggwa nti njagala munkole bwe bati era ennyindo yonna omuwa akuba yakola nnyindo namabeere naye nga ye yali ayagala kufaanana Liita Kaggwa so Liita Kaggwa yavuddeyo ng'agamba omukulu Bad Black mbu amuvumira bwereere era ye aba ku mulimu gwe Liita Kaggwa ono ye Vice President wa Bloggers Association Uganda kwa emirimu gyagikolera mitala w'amanja agamba ono Bad Black tamuyinaako obuzibu sigamba nti amuwala nasigamba nti oba amusinga ki talina kyamusinga kuba nekisoka role model we kati wagamba nti alina kyayagaza Bad Black si kyekyo yabakola mulimu gwe nga blogger waneno Bad Black we bamugoba mu nnyumba ye obutabika nga tasobodde kusasula era abantu bamukubira ne bamutusaako amawulire waneno we yagenda simanya South Africa okukola emikolo ntimanya mbaga wano we yatuferera musibaye bamukoze surprise bamuproposingidde akaweta ebyo byonna nga Bad Black talina ssente byonna bimutuukako obutuusi nga talina kyakoze ki talina kyalondoola era ne bino ebyokufera abawala abakyala abagala okulabika nga ye kyokka mu kifo bagabe bagala kuleka nga Liita Kaggwa kubanga Bad Black is a version of Liita Kaggwa naye bagenda nga bagala bambi banyirirako nga Bad Black n'abawa ebiziga ebifu era n'ebibooca abalala n'abajjako ssente n'ata deliveringa kugamba ebintu bya Bad Black bya buferefere mbu akyalimu oluferefere luli eri lwe yafera omuzungu era ye talina kinene nnyo kyakola era yeenyumiriza ku kyokuba nti ye yasibisiza Bad Black kubanga bano abantu yabarekomendinga n'abagamba waaye mugende ku poliisi mwekubira enduulu oyo omukyala mufere so Bad Black era abadde n'emisango gyaweeremba nagyo era ng'akiri emabega ye Liita Kaggwa yakubamu bano abantu bebeera babye be babeera bakoze batya tumugende ku poliisi era nabeera ng'alina emisango mu kkooti egy'obufere egy'okubba ssente z'abantu so Bad Black yonna gy'oli mbu newoomuvuma yakola mulimu gwe gw'ababuloga buli omu buloga alina okwogera amazima si kikuba nti omuntu oba tomwagala bwagazi naye oba oyogera amazima ensonga eyo sigenda bbanga nsukkawo waneno amanya gange nsigadde nze Trace Maimwe balekulekako Sparks 256 show eyitibwa Celebrity Pacho haki EMUNOONYA sibudde ululu